Essomero lino erya Masunkwe Church of Uganda Primary School abayizi bakozesa kabuyonjeemu omukulu w'essomero talina kakkalabizo lya mirimu effumbiro likaabya amaziga saaka abasomesa obutabana wa kusula ekibaviirako okutuuka ekikeerezi ku mulimu. Essomero lino era terina waterekebwa bikozesebwa nga bino biterekebwa mu bibiina nga n'eŋŋoma ze zikola ng'emmeeza abasomesa kwe baddukanyiza emirimu. Kubanga office tukolera mu kibiina ate ekibiina kye kimu mwe tutereka emmere mwe tutereka ebitabo mwe tutereka buli kimu ate era ye staff room kwegamba nebanga ekola emirimu mingi abasomesa ffenna tuva ngendo kale n'okwo okusomoozebwa okuba nti tetuyinaawo wayinza kusula basomesa ng'ennyumba z'abasomesa nakyo kitumenyamu. Okusinziira kwa kuli essomero lino Irene Senchima n'ekyabazadde obutawa baana baabwe byetaago kibakaluubiriza nnyo omulimu ne batuuka n'okwagala okuvaamu. Abazadde baffe abamu abatafaayo kuwa baana baabwe bikozesebwa tukosebwa kubanga bwe obeera mu kibiina n'osomesa ng'omwana talina wajja kuwandiika abanga atasomye. Ono y'omu ategeezezza nti bwe kituuka kabuyonjo ate gujabagira kubanga abayizi bonna abalenzi n'abawala abato n'abakulu bakozesa eyo ekiviirako n'abamu naddala abawala abakulu olumu obutasoma nga n'effumbiro libazimbiridde olw'okutonnya okutagambika anti n'olumu tebalya naddala ng'enkuba etonnye. Nga abaana abamu naddala abaana abawala balina embeera bwe batuuka nga basanga obuzibu okujja ku ssomero nga toyi gyagenda okugendamu n'akaana akato mu bakalaki mwe kagenda kitegeezeza ennaku asobola okuzoosa. Akulira olukiiko lw'abazadde ku ssomero luno era nga ye ssentebe w'ekyalo Masunkwe Nkumbi Samuel agamba nti balina ekizibu ky'obutaba na kyapa kya ssomero lino ng'akadde konna bandifuumuulwa bw'atyo kwe kusaba abasobola babadduukirire mu nsonga eno. Obuzibu bwawo atuna bwannannyini bujja buyinza okucenkya nga wano batusenze kubanga tugalabyeko amasomero ge bakonye mangi n'ebizimbe nga babikonedde ddala nga bagamba wessiwa mu muvi omugende. Kale tusabira gavumenti oba n'abantu n'omuntu yenna omuza kisayi n'ayinza okutuyamba olwokubanga tufuna ekyapa kya Masunkwe Primary School. Omubaka wa bamunaanika mu lukiiko lw'eggwanga olukulu Robert Sekitoleko awubyeko olubu lw'ekigere mu ssomero lino n'ategeeza nti kyamazima lyetaaga okuyamba kubanga abaana b'ekitundu wewokka be balina okusomera olw'amasomero amalala ate okubanga gali wala nnyo. Essomero lino liri mu kitundu kino eryetoolodde obwetaavu obuli waggulu naye ng'ate bwe tuba tutaddewo amaanyi omwana wa wano n'ava mu kitundu kino n'asoma engendo nnene okuva kuno okuyunga mu Kibanyi okuyunga Ejjiriyaada okuyunga Essekamuli okuyunga ewa Kivule wanene kati olwaleero ono akunze abantu b'ekitundu ekyo okuva bakwatire wamu mu nkola eya bulungibwansi badde abulula essomero mu ebyo ebisoboka nga n'ebirala bwe bisalirwa amagezi. Njagala kukunga abantu b'ekitundu kino n'abaliraanyeewo mujje tutandike abalaba n'atusanga olwaleero abantu b'ekitundu kino mbasaba mumanye awali obuzibu nti olwaleero abaana bwe basoma mu kitundu ettaka lyo liweddewo muliraba niyo obwongo bw'abaana baffe buyinza obutaggwaawo. Okuva amasomero lwe gava ku muggalo gasanga ebizibu bingi nga newankubadde olusoma olusooka lufundikirwa mu butongole nga 14 omwezi guno ebisinga tebikoleddwako. Farida Nakayiza ne Samuel Kawooya, BBS Terefayina, Ziroobwe.